ebula ennaku 3 zokka okusaba kwa Vision Night kutuuke nga kuno kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 December ku Canaan Land ku House of Prayer Ministries International esangibwa Makerere Kikoni era nga kwakukulemberwamu omusumba w'ekkanisa eno Aloysius Bugingo ng'akuyita obutakusubwa. Ekitabo kyo sindika omukisa mu ggwanga lyaffe, sindika omukisa mu ggwanga lyaffe, sindika omukisa mu ggwanga lyaffe. Yimusa emikono weeyongera okwetira omukisa, yimusa ettaala yo, yimusa ekitabo kyo, yimusa yita omukisa ogugwo, yimusa yita omukisa ogugwo. Let's talk twogere. Zayigumamo zayikolera yomani gasasa kulimere ku kibando murakoze kuza urukundo rw'Imana ni rurerure cyane ntawarurondora urukundo rw'Imana. Enteekateeka zikyagenda mu maaso okufuna olukuŋŋaana olulungi mu mirembe n'essanyu oluweesa Mukama ekitiibwa. Era wano omusumba Aloysius Bugingo yasinzidde olunaku olw'eggulo n'akoowoola abakkiriza, abalokole n'abatali balokole bekikwatako n'abo abaagaliza ekkanisa ya House of Prayer Ministries International ebirungi okweyunga ku basonda ssente ezigenda okuyambako mu kutegeka olukuŋŋaana luno. Mu kitabo kya Luka essula ey'omunaana okuva ku lunyiri olusooka paka ku lunyiri olwokusatu Bayibuli egamba bw'eti, awo oluvannyumako katono n'atambula mu bibuga ne mu mbuga ng'abuulira ng'atenda enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Bali 12 nga bali naye, n'abakazi abaawonyezebwako dayimoni n'endwadde, Mariamu ayitibwa Magdalene eyavaako dayimoni 7, ne Yowanna muka Kuza omuwanika wa Kerode, ne Suzaana n'abalala bangi abaaweerezanga Mukama n'ebintu bye baalina. Ekigambo kyanzigidde oba okubikkulirwa ng'omutima gunnuma, kubanga ebyokusasulako for Vision Night bingi, ennaku ziweddeyo, sente sizirina, nennina obulamu ate nina abantu. So ekigambo ne kinzigira nti nga bano bwe baatoola omukisa, nammwe mbasabira omukisa. Era ngenda basabira omukisa bw'oba okiwulira kino ekirango ky'oyo yekka gwe kikwatako era akiwulira mu mutima gwe, nti olwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi 27 n'olwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 28 nkeere ku ofiisi ya Salt Media esangibwa Lungujja opposite Lubiri SS behind the police station that is on the main road. Waliwo ebipande ebiraga Salt Media n'ekizimbe kye tulimu kya kalina kiri branded Salt Media. Bw'oba totuukangawo ogenda kutuukawo lw'ekigendererwa. Omusumba Aloysius Bugingo agamba abo bonna abawaayo mu mirimu gya Katonda si baakuviiramu awo kubanga ebya Mukama tebisala. Omulokole naawe atali mulokole ayagala Katonda era awulira nga tekirina kye kikukosa okukwata ku ssente zo ne tukolera Mukama olukuŋŋaana olufundikira omwaka ate ne luyingira omwaka nga lumuweesa ekitiibwa. Bw'oba owulira nga kiryokke gy'oli 12 zennyini ngenda kubanga ndi mu office ku Salt, jangu nkuteekeko amafuta, jangu nkusabire, leeta contribution yo for Vision Night only 2 days. Abakkiriza okuva mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo bakedde kweyiwa ku kitebe kya Salt Media mu buntu okujja okuwaayo eri enteekateeka eno. Era Nyango Betty olwawulidde ekirango ky'omusumba n'asitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi, era ono agamba nti mwetegefu okukola buli kisoboka okuweesa Mukama ekitiibwa. Nze wano ku contributinga ssente za Vision Night
okuyambako omusumba kuba yatukowoola tujje buli alina kyalina akole ajja aleete ssente tutegeke olukuŋŋaana abantu balokoke bave mu busawo Buganda bave mu bitukale ebitagasa ebyensi badde eri Katonda kubanga ne Bayibuli egamba omwoyo gumu egulokoka ebambaga mu ggulu kati otutegeka olukuŋŋaana luno atu ne balokoka kiba kirungi naffe tufunamu era nkubiriza abantu bonna bali eyo ab'Ekibuli ab'Ensambya ab'Ewabigalo Namuwongo ebitundu byonna kale ebiranyeewo bonna bajje basabe Vision Night nga 31 Desemba. Katusabe Prose naye amwegaseeko agamba kya mukisa okubeera omu ku abo okuyambako mu ntegeka za Vision Night kubanga ebibala bingi ebivuddemu n'akubiriza n'abalala okuyambako. Nziza okuwaayo contribution yange ya Vision Night 2024-2025 era nebaza Mukama nange ndi part of this. Si nti maanyi gange naye nakiwulidde ng'ekigambo kyagambye abakiwulira nakiwulidde n'ensalawo nzije okuwaayo kyensobola ku Vision Night mbere part of it era abantu baba basumululwa manyi Mukama alina binene byagenda okukola kubiriza abantu mwenna mutwegatteko Vision Night esobola okubeera ey'enjawulo okusinga ezibaddewo Mukama ajja kubawa omukisa kubiriza abantu mwenna ab'e Kampala ab'e Kabale ab'e Kasese ab'e Masindi ab'e Busoga mwanguweeko tubeere mu Vision Night Mukama abawa omukisa nga mujja. Bangi bongedde okuwayo ku nteekateeka eno era Nakakawa Jane nga musuubuzi musanyufu olwa Mukama okumusobozesa okuyamba ku musumba Rosias Bugingo era agamba bali wamu naye okutuukiriza ebirooto byonna. Nina obujulizi bungi ku lunaku luno olwa 31 ze nali sirina kyendi naye kuva we natandika ogenda mu 31st nga tuggalawo omwaka birungi bingi byenfunye nazimba nali bansuza busuza nkubiriza abantu b'Enansana mwenna mujje mu lukuŋŋaana lwa 31st tulina ebirungi bingi n'okutuyambako bw'owulira nga kikutteko ku mutima si kyakkaka. Mpazi Geoffrey naye amwegaseeko ono muvuzi wa bodaboda yawandiika okwolesebwa kwe mu Vision Night ewedde n'akwoleka Mukama era byonna bye yasaba abifunye yensonga lwaki azze okuyambako omusumba Bugingo mu nteekateeka eno n'abalala basumululwe. Nsonga lwaki ndeese contribution for Vision Night mwena musomo yatugambira okuwandikira okolesebwa n'empandiika okolesebwa kwanganira target y'ogula piki naye nenjivuga loan Katonda nyinsi ansobozesezza nenjimalayo mu target zange gye mbadde nnina era nga ndabye bingi nkuyita mukono okusaba kwa Vision Night byentuuseeko byensobodde okwachivinga era nkubiriza abantu okujja mu luno olukuŋŋaana kubanga Katonda mwesigwa agamba alabira ekigambo kyo kituukiriza so kola abantu okubeera mu luno olukuŋŋaana jangu nga weesize Katonda okukola ekyo kye weetaaga okukwata kuba piki njivugidde omwaka gumu n'ekitundu yenga ya milioni 9 n'ekitundu sobodde ozimalayo mu bbanga lya mwaka gumu kitundu. Abantu mwenna abawuliza social media abali ku social media FM ne TV mbakubiriza abasobodde Mukama baagabirira abasobola okontributinga ku luno olukuŋŋaana muwe tumanya Katonda byagenda kukola okutaasa obulamu bw'abantu okubanunula mu busibe okubalokola era n'okubasolvingira ebizibu byabwe. Kya buntu bulamu okukola ebya Katonda era tukubiriza buli gwe kikwatako okwegatta ku mulango gw'omusumba Rosias Bugingo mu ntegeka eya Vision Night okuwagira n'ensimbi enkalu wamu n'okujja mu kusaba kuno ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba ku Canaan Land e Makerere Kikoni osumululwe. Let's talk twogere.